Yes, mu mawulire ge tufuna okuva mu lutalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati w'abayekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wetwogerera nga si birungi eri bannansi b'eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti amawulire gamaze okuba nga gakakasibwa era ng'omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya South Africa amaze okuba nga akikakasa era nga kati kitegeerekese ensi yonna nti eggwanga erya Rwanda limaze okuba nga likubwa. Emabegakawo twakuwa amawulire nga tukutegeeza nti eggwanga lya Rwanda essaawa yonna lyandiba nga litandika okuba nga likubwa ebikompola era eggwanga erya South Africa, eggwanga erya Burundi n'obumu ku bubinja obwabayekera omuli akabinja ka Wazalendo nga bano bali beetegefu okulaba nga bayambako eggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nga beesasuza n'okukuba butereevu eggwanga erya Rwanda era nga kigambibwa nti waliwo ebikompola ebyakasukibwa wabula nga amawulire ago twali tetunnagakakasa. Kakati wetwogerera okusinzira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The New Times ulira bwe batugambye amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kye bayita FARDC oba Armed Forces of the Democratic Republic of Congo amawulire gamaze okuba nga gakonfaminga era kikakasizza nti eggwanga erya DRC limaze okuba nga likasuka rockets ezisookedde ddala mu ggwanga erya Rwanda era nga wetwogerera Rwanda ekubiddwa. Mabegakawo nkugambye twakuwa amawulire ng'embeera ya bunkenke wakati w'amawanga gano asatu eggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Burundi. Jjukira ne Burundi yavaayo kemabegakaawo neetegeeza tuli beetegefu okulaba nga tuyambirako ddala eggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwanyisa M23 kubanga tuba tukimanyi awo tuba tulwanyisa Rwanda. Rwanda ekozesa bannansi b'eggwanga erya Burundi nebanga ebatwala ebateeke mu bikolwa eby'obuyeekera. Kakati abo bennyini be bagenda okukozesa bakomewo ate babeere nga naffe batuyeekera. So ffe nga Burundi tuli beetegefu okulaba nga tweŋŋanga eggwanga erya Rwanda nga tuyambako eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati wulira Congo kyekoze. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa The New Times nga bwe nkugambye nga batugamba nti South African Military Chief confirms FARDC fired rockets into Rwanda. Nti amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo FARDC Armed Forces of the Democratic Republic of Congo bamaze okuba nga bakasuka ebizuka ebisookedde ddala mu ggwanga erya Rwanda gwampuliriza era nga si birungi mu kibuga Kigali n'ebibuga ebirala okwetoloola eggwanga erya Rwanda mbeera ya bunkenke wabula waliwo amawulire ge tufuna nga galaga nti eggwanga erya Rwanda lirina kye tuyita defense system egezezzaako oba yagezezzaako okulaba ng'egezaako okukontrolinga ebimu ku bizuka ebibadde biva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Akatambi nkalina naye olw'okwerinda sisobola kubeera nga nkateekawo wano olw'embeera ezitali zimu. Kirowoozebwa nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyandibanga lyeyambisiza kye tuyita mobile rocket projectors ne liba nga likasuka ebizuka eby'enjawulo mu ggwanga erya Rwanda wabula nga ebizuka ebingi ennyo ebikasukiddwa. Kigambibwa nti eggwanga lya Rwanda lisobodde okwerwanako ne wabaawo ebimu ebibakibwa wabula ate waliwo ebirala ebyakubye era ng'omuliro gwanyoose abantu bayayaanye embeera yabadde ya bunkenke wabula njagala okutegeeza nti gano amawulire gaafuluma emabegakaawo ne tutaagala kujja kugakuwa olw'ensonga nti twali tetunnaba kugakakasa nga tetunnafuna sources ntuufu kulaba nga tukuwa kiki ekisemberayo ddala. Kakati tufunye source okusinziira ku mukutu okumanyiddwa nga The New Times. Wulira okusinziira ku lipoota bw'atugamba the Chief of the South African National Defence Forces General Rudizani Mafwanya has confirmed that the Congolese Armed Forces FARDC fired rockets into Rwanda. Bali mu kukakasa aluumira amagye g'eggwanga erya South Africa yavuddeyo anaakakasa butereevu ng'era bwe tuzze tukugamba nti eggwanga erya South Africa, eggwanga erya Democratic Republic of Congo gandibanga gagenda kwegatta bakube basesebbule era balumbe eggwanga erya Rwanda. Ate awo nno tuba tukyali awo n'eggwanga erya Burundi nalyo ne liba nga lyegasse ku lisiti. Kakati wuliriza bwe batugambye omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya South Africa gw'olaba ku screen yaawo bamuyita General Rudizani Mafwanya. Ono yakakasizza nti amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gamaze okuba nga galonkinga era ne gakasuka rockets ez'omutawaana ennyo mu ggwanga erya Rwanda. Naye nkugambye bano balina kye bayita mobile rocket projectors nga bwe nzize ngambi kugamba bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako obitegeera bulungi n'ezo nazo ozitegeera bulungi nnyo nga zeerowoozebwa okuba nti zeeyambisiddwa ne baba nga bakasuka ebizuka mu ggwanga erya Rwanda newankubadde Rwanda egezezaako okukola ekisoboka okulaba ng'erwanyisaako ezimu. Naye tukyagenda mu maaso. Wuliriza Mafwanya appeared before a parliamentary committee on February 4th
along with the Defense Minister Agi Moshega to explain the death of 14 SANDF soldiers who were deployed to Eastern Democratic Republic of Congo as part of the SADC mission, which fights alongside the FARDC against the FFC over M23 rebels. Omukulu ono ngagamba General Rodizani Mafwanya ng'ategeeza ku kakiiko aka Parliament akavunanyizibwa ku nsonga ez'ebyokwerinda n'akakiiko akalala akavunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya South Africa. Yalabise mu kakiiko kano ng'ali mu kwennyonnyolako ekigenda maaso naddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ng'abakulu mu Parliament bamukunya bamubuuza ebibuuzo, bamubuuza akana n'akataano tubuulire ki ekigenda maaso ddala, n'abategeeza bw'ati nti ekituufu kiri nti eggwanga erya Rwanda libadde lifuuse n'atagambwako, era mu ggwanga eryo twagala obategeeza twasindika amagye gaffe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gagende galwane nga gayambako eggwanga eryo, wabula nga galwanira ku sayidi eya SADC. Ng'amawanga ago mu maserengeta ga Africa tutwala amagye mu ggwanga erya DRC tubere nga tuyambako eggwanga eryo okulaba nga lisobola okwetakkuluzaako abayekera ba M23. Era kino twakikola nga ne President w'eggwanga erya South Africa akimanyi bulungi nnyo, ategeeza abakulu. Abagamba kino twakikola nga ne President w'eggwanga erya South Africa amanyiddwa nga Cyril Ramaphosa, naye akimanyi bulungi nnyo. Era mu ggwanga eryo erya DRC tulinayo abajaasi baffe, wabula njagala obategeeza abakulu mu kakiiko nti mu bamu ku bajaasi baffe bangi battibwa abayekera ba M23, ate nga tukimanyi bulungi nnyo eggwanga erya Rwanda lirina abajaasi abasukka mu 400 nga bano bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, era nga nabo balwana bayambako akabinja ka M23. Kakati Mafwanya ategeeza akakiiko ka Parliament nti naffe twasobodde okukolaganira awamu ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, amagye gaabwe ag'eggwanga erya Congo agamanyiddwa nga FARDC oba Armed Forces of the Democratic Republic of Congo, naffe ne tukasukayo ku bizuka tugezaako okubonereza eggwanga erya Rwanda, era nga President w'eggwanga lino erya South Africa bwazzenga abalabula. Abategeeza twakasukayoko ku bizuka, era ebimu ku ebyo byakuba mu bitundu ebyenjawulo newankubadde ng'ateera mulimu ebimu ku ebyo ebyasobola okuba nga bibakibwa eggwanga erya Rwanda, newankubadde ng'ekyo kitono eyo yalinga warning. Tukyagenda maaso n'okuteekateeka ennumba singa enteeseganya zigenda maaso wakati mu magye g'eggwanga erya South Africa zinaagenda maaso ne ziba nga zikutula, tuba nga ddala tukkiriziddwa okugenda with full force mu ggwanga erya Rwanda. Tugenda kukubira Rwanda, ojja kuwulira kakati we twogerera amaze okubeera ng'akakasa nti eggwanga erya Rwanda lyakubiddwa. Nkugambye nina akatambi, naye olw'ebyokwerinda sijja kuleeta wano katambi, wabula ge mawulire genjagala okusooka okukuwa nti eggwanga erya Rwanda lyarisiivinze rockets ezasookedde ddala, era nga kirowoozebwa mobile rocket projectors. Eggwanga erya South Africa lyandiba nga lyazeyambisiza bulungi nnyo ne liyambako eggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo ne baba nga baakubye ebizuka mu ggwanga erya Rwanda, newankubadde eggwanga erya Rwanda lyasobodde okukozesa defense system yaalyo biba nga lyasobodde okwerwanako, era ne baziyizaako ezimu ku ezo. Kakati onaawulira ffe tukuwa bivaayo, ate nga bwe twongera okulaba nga tukutegeeza nti sooka ofollowing emikutu gino, oba tonnaba kuba nga ate ofollowing ate na subscribinga ku channel yaffe ya YouTube. Genda maaso ojja kuba ate oli omu ku abo abanasooka ng'okumanya singa tunaabanga tutaddeyo. Kakati wano wenjagala okuleka tukyagenda maaso n'okufeffettera, era nja kukusaba sigala wano we tuba tusinkana mu updates ezigenda okuba nga ziddako mu dakiika ezitali nnyingi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi